Amangu ddala ng'okulonda omubaka wa Kawempe North kuwedde mu mwezi gw'okusatu omwaka guno, kampuni ya NMG etwala ne Spark TV teyaddamu kukkirizibwa kwetaba ku mikolo ngiriko omukulembeze w'eggwanga Yoweri Kaguta Museveni. The protocol will lead the aspirant kati giweze emyezi 7 nga kino kigenda mu maaso, wabula oyinza okugamba kino tekyabamalira anti olunaku lw'eggulo bannamawulire ba NMG okuva mu NTV ne Daily Monitor baagaaniddwa okuyingira mu paalamenti okusaka amawulire nga bwe bakola bulijjo awatali nsonga nnambulukufu yabaweereddwa. They can't cover the president. So when the Honorable Mwanga Chivumbi mentioned his parliament, I don't know whether this is a deliberate effort to strangle that particular media institution. Kati abalwanyirizi b'eddembe ly'obuntu kino bakiraba ng'okutangira bannayuganda okumanya engeri eggwanga lyabwe gye litambuzibwamu. For us as human rights lawyers who observe current trends, I think it's a signal of the many problematic trends that have been coming over time. In attack teri ku kitongole kimu ekyamawulire naye generally ku bannansi ku mirembe gy'abantu ku ddembe ly'abantu. Kikyamu nnyo, kikyamu ddala kubanga kino kimenya eddembe lyabwe ng'abannamawulire era naffe kityobola eddembe lyaffe ng'abantu abawuliriza emikutu gino egy'enjawulo egiba giteekeddwako bbaani. Okusinziira ku bano kino kirinyirira ssemateeka w'eggwanga lino ennyingo ya 29 akawaayiro akasooka bba akawa bannamawulire eddembe okufuna amawulire ssaako n'okugasaasaanya eri bannansi. Kati awo ne kiba nti munnansi ajja kubeera ng'ali in the dark nga tategeera kikigenda mu maaso n'okwetaba mu kalulu kano tajja kwetabamu from a position of information. Ssemateeka y'omu awa bannansi eddembe okumanya ebigenda mu maaso kati bw'okugira bannamawulire kitegeeza oba bakotoggedde. Kubanga abantu bwe baba nga bali civically incompetent oba nga tebali civically educated baba tebamanyi ngeri ki gy'otoleretengamu omuntu omulala oba divergent views, era ekyo mu nsi ze tusomyeko ezimu kyekireetera even anarchy okubeerawo. Bano mbongerako nti waliwo ebintu bingi ebigenda mu maaso mu ggwanga ebitali bituufu naddala ebyo ebirinyirira eddembe ly'obuntu gavumenti byetayagala bannansi bamanye nga ensonga lwaki etadde amaanyi ku kampuni za NMG. Era kyova olaba bavuddeyo ne bagamba kati mmwe mutu exposinga katubalemese okubeera nga mugenda mu maaso okutu exposinga kati biba bintu bwe bityo ogenda n'olaba campaign trail nga bwe badde egenda waliwo ebintu ebimu ebibeerawo nga bibi nga tebisaana kulabibwa munnansi oba ensi yonna okutulaba kubanga bwe mubirabisa kiraga nti democracy yaffe eri lacking. And I think because of that interest they will of course target the messenger or the journalist, and that's what we are seeing now because when you look at the actions of denying you access to news sources, that's essentially the objective. The Right Honorable Anita Among vaayo olwanirira institution yo olabe nti parliament abantu bonna bagyenyumirizaamu bwanga tebagyenyumirizaamu lwaki nga abantu abamu babakugira okugenda okukavaringa stories. Kyokka bano bonna bakkiriziganya nti mu kiseera kino gavumenti ekkiriza etule ne NMG basobole okugonjoola obutakkaanya obuliwo okusinga okusibira bannamawulire ekikookolo ku nsonga ezitamanyiddwa. Kubanga even in terms of the laws of natural justice at least bandi bawadde warning letter, okay, bamala oba warning mulina omusango gwe mukoze bwe muba nga temu adherinze then ne bakola ki ne baba punishinga. Anthony Masake akulira ekitongole kye chapter 4 asabye emikutu gy'amawulire ne bannayuganda obutasirika yadde okulera engalo ebintu nga bino nga bigenda mu maaso kuba mudda ebinaavaamu biyinza okuba ebizibu. This is not an attack on NMG alone. This is an attack on media freedoms, because NMG has done nothing criminal or nothing wrong in covering the way that they are covering the media. In fact, I think they are providing a balanced and diverse opinion and view to the current affairs that we continue to see today. Wakati mbutamanya musango kampuni za NMG gwe zazza tekimanyiddwa ndi lukongoolo olubateereddwako abakulu mu gavumenti gye lugenda kukomekkerera. Jocelyn Nakibule agafeeyo ku Spark TV.